Yes, alright, tutandikiddewo. Kati wano nga musajja mukulu Franka omugenzi Steven nga kati ye Daniel. Kati butanga abali wano. Bas nga Monica amsazeeko. Mbwagwe n'ogaana yeko yadde okunzigulira. Banaye bampita Daniel ate gwe sikumanyi oba gwani. Mbwagwe. Ogambye gwe Daniel. Ye Daniel. Ono yandikoze ekirala n'ata muyingira gwe nayogeddeko naawe. Mbuuziza njogeddeko naawe. Kitegeeza naawe omwegaseko kulya sente zange. Muli mukulya sente zange. Mulya sente zange osinika amanyi. Leeta ano amoya ag'okumutwe. Namujjako amoya atandika mukubirawo. Olutalo lw'abakazi banviiri. Ate bano sebo mukulu taata. Muli ku sente zange munyumirwa. Tamuyida mata ne goli musiru. Nkuba. Nkonaako. Negwe ono ye Monica yamweyambula nagamba wabula gwenge kamba vile no bavile omuyaye tadduse banange kirimanya ate tadduse kati gwe nnyabo kakazi katukalabye njako kuba ebinnyo muli wano mulya sente zange osinika bannyombu CSTV. Now that Rosie has put to bed, send her out of the house. Tried so much for her. She lost the baby, so her used to you. She needs to leave the house. Be a free. There. He lost. Out. She's feeling vulnerable. To heal, and for that she needs time. I can't just kick her out now. That'd be too insensitive. Jennifer is the best for you. I still insist. Tumwekwase ye mulungi gy'oli. Ye mukazi gw'obogenda naye. Owns the law firm where you work. Okimanyi faamu gy'okola oli ye nannyiniyo. Everything is under control. Naga munaye buli kimu kiri mu control. I know what I'm doing. Don't worry. Manyi ki kye nkola teweerali. What you're doing. Okola ki gwe olowooza ky'omanyi. You with Jennifer and leave that poor witch. Lwaki teweesonyiwa oyo omulogo gundi? What would you call her? Lwaki omuntu omuyita ebyo ebinnyo eby'ekisiru naawe? Oh, for you shouldn't insult her. Toteekeddwa muyisa mu maaso bw'otyo olabayo. Like I said, sister nga bwe nkugambye. Your concern is noted. Kyoyogerako nkitegedde. Control, okay? I know. Naye buli kimu kiri mu control. Manyi ekyokukola. Ulidde? Well, please, let's not call anybody name. Bambi naye amannya ago tuleke kuddamu gakozesa kya busiru ekyo. Ulidde ga sister. Atuhaire Julian alwanirirako tumwekwase. Gwe babagamba lava ekakwa. Kati birungi kyamunyiga. Abeera atya pannayi n'agamba kabulazo omusimanyi akugobe nga akugoba ku ddiru. Few days you just nga wakaluzinga omwana wano nnaku ntono. Kati ye talina mutima gukulumirirwa. I'm not surprised at all that. Naye munaye sei surprised ku byonna. Asked me to leave the house. Never liked me. Nkimanyi tanjagalangako okuva ku ntandikwa. I'm just too grateful to Alex for everything. Munaye ndi musimu eri Alex buli kimu kyankoledde. I don't have a problem if they want me to leave. Siina buzibu ne waaba ayagala ngende. To advise him to send me out. I know what I'm supposed to do. Manyi ekyokukola. And I will do it in no time. Era ngenda kikola mukadde. Bambi mukazi wattu. I really feel for you. Munaye nkunakuwalirako. I wish there was more I could do in this. Kale singa abaddewo kye nsobola okukolera munnange. But I know God will definitely see. Ene wankubadde sina kye nsobola kukola. He will guide your steps and kimanyi Katonda waali ku sayidi yo. Ajja kukuluŋŋamya, ajja kukubeererawo. Alex asked me to leave his house today. Nagamba Alex ne wangamba nfulume kati. I will still not be angry. Sijja kumunyiigira. Always remain my friend. Nja kusigala nga ndi musanyufu kubanga era ajja siganga mukwano gwange. To stress herself. Ne bambisaga mu stressing. Njagala nfulume. Just that each time I remember that. Bambi. Death of my baby. Kyokka yakaluzinga omwana nakusiza awala. Ne gwe okimanyi okuguma n'olubuto emyezi 9. Nice person. Thank you so much. Eba naye mukama. In my power to do more than this. If you leave, where you going to? Namubuuza munnange kati ogenda olagewa. Agamba simanyi nenja kumalagga. Read about. Nga bwe nali nzunga nga nzija ngamba nkweraliikiriddeko. To worry, I know God is seated on the... Naye nkimanyi Katonda ali waggulu ku Namulondo yakulaba. I believe nzikiriza He will guide you on the right path. Ajja kukozesa era ajja kusalirawo ekituufu. Ewaka wamuzimbiridde.
ate kati luli eri yali lubuto ng'osobola okugamba nti bambi bayamba muyambe kati essaawa zino kyokka ate bonna tebasalawo firimu eno egenda kunkola bubi ng'ewedde tebaagalanye ebyaddala naye nga bandyagalanye bambi naye ho kudde eno eri omutiitiizi yadduse n'aleka omukazi mu lutalo bamusangayo bizinensi eziz'omuzigo gwetse mazima n'omala gagenda bugenzi nondekera oyo omulala kati obadde oyagala mukole ki mba kumulwanyisa omanye ekyandibaddewo oyo omukazi abadde oyagala ntalo ne guno ogusiru gwewolereza ne mutuufu ekyo si kyenkusuubira okugamba ne waliwo ky'oba onnyonnyola lwaki okozesa amannya mangi Stephen Daniel Wait a minute. kyokka tamayina lya fulani Hope you know what I'm thinking. kansuubire kyendowooza kyekiri ekiki Please don't let this man. nawe toleka ono mukazi kululabika ng'atwawukanya Let's we share. kalavu kafa akato keerabidde Doing all these things just to get at me. bino byonna abikola gwe twawukane ekyekyokka It's you. munaye gwe gwenjagala I didn't love you. I wouldn't take you to the village to introduce you to my. kuba singa sikwagasa ndikututte mu kyalo kwanjula wa mami bambi bino bimaama byagala olimbibwa gwe For fighting that idiot. ate olowooza takyuse saidi abadde azze kuyomba kati akakkanya hayi bizinesi ebadde eweddewo nateera nkugambye eno bizinesi ebeera kale bwerebwe essaawa bino bizinesi y'oluseke essaawa bino bakugwiramu kiba kibi ayi ekyanawo mukamawo yalina okukusasula yalina nange si birungi bino ayi obukulu ate amanyi bizinesi egudde butaka naawe omuntu ayiseewo afuneyo $10 awo endala naye mukama mugisha ali kusonyiwa simumanyi You need to get pregnant. okudde wa plan B n'atuhaire Juliani If Chief could no longer perform, nga munafuna olubuto getting old, why don't you get a man to get you pregnant? chief obanga takyasobola lwaki tofuna omusajja omulala n'akugira I have a man. nga munaye nina omusajja Austin has been my boyfriend. Austin boyfriend wange Chief as the manager of his company. nga tebannamuwana bwa manager Sleeping with him without protection. oyo I'm getting gwolaba pregnant. tubadde twebaka ffenna bute I don't know what to do. simanyi kyakola Waiting for me to get pregnant before he can do something on my. omukulu alinga alinze malefuna lubuto okunteekako empeta I hope it's not what I'm thinking. ayi kansuubire kyendowooza si kyekyo You thinking? olowooza ki ate oba bonna bakola yetagira Wishing you for maltreating that poor. kansuubire katonda takubonereza olw'okuyisa obubi oli omukazi Pregnant. Ne Very stupid. gundi oli musiru Be out of pulaani bito olina magezi simanyi oba otegeera lwakumeka saying this. I Aha. don't want the God to blame me as well. naye tonenya I mean, I want to have tondera na katonda kunenya kuba nange njagala kufuna omwana because you have been the one advising me. gwe katonda gwalina okunenya Yo. n'okubonereza kubanga gwabadde ampa amagezi Through it. musimanyi nkayise bubi mugobe aveewaawo You will never have ovulation naawe life. kenyini tojja funa relationship kikafu wereka gwe tola nti mupanga lufu You, naye ne pulaani byagala okuba mu bufumbo okay. I'm just saying my mind. gundi mbadde nkugambako bugambi mazima yamugamba obanga katonda ali mu kubonereza olw'okubanga munnange oli omukazi atalina buzibu omuyisa bubi Told you to go. Madam Tina, what are you saying? munaye madamu Fiona ngenda This will not kill himself for me. naye sijja kuleka musajja oyo kwetta ku lwange Been going on. Listen, ndabayo I don't even need to talk to you. wabula sigenda kubaako I kyennyonnyola need to leave. butuufu House. kaŋŋende kati mukazi wattu yeekubye agambye agenda Hey, Rosie, where you going to? kati olagawa nga omukulu tannakusiibula yakugambyeko gende nga ne gyogenda tomanyiiyo ndeka nze kaŋŋende Yes. esebo kiyina ebita bameka abagamba nti ekyo ki destiny etiko ne bakimpamu wano ayinza kola kye kati bambi yapaakinze agende naye birungi yajja bubi nnyo negwe wali obaddekaawo ng'abantu bakwagane nga tolina nakyobagattako ogwo omukwano katonda yabagukoze Insisting on leaving. aga munaye agenda ate lwaki nange simanyi lwaki agenda ate simanyi nawa gy'alaga She is. bambi agende kati ali mu kupaakinga ogenda So does that kale kangende mulabe naye lwaki aba akola ekintu ekyo
Gwe ono bamwaga alina kyabagattako. Lwaki opaakinga olagawa? To leave your house. Tufuka nkuviire. Listen, a lot has been happening. Bingi ebituusewo okuva we najja wano. I don't want it to be as if Bambi the saagala one tying you down. kibeere nti nze akusitadde wansi. Life the way you should. So Bambi njagala ngenda osigaza obulamu bw'olina okubeera gundi obulamu bwe njagala okubeeramu gw'obumanyi. definitely not go back to my parents. Namugala sigenda kudda na mu bazadde ngenda tambula butambuzi. I'll find a way. Kale wulira. My life is just me. I can take care of myself. Don't Nsobola okwerabirira tofaayo kasi kyali lubuto. Labayo. I make the rules. What I say. Eno ennyumba yange nze atekola amateeka kye njogera kye kiba tolina gy'olaga. Just lost the baby now. You can't just go now. Wakafiirwa omwana ngende kati ensonga lwaki irina okugenda. No, stop. Bambi lekeraawo naawe nedda. Just put yourself back in the one. Bambi kwegayidde weekuŋŋaanye. Please. Ku lwange togenda. Bambi ne bamwegayira ne Fiona n'amugamba Bambi togenda. It's okay. Ezo haganzaga beno wansi bwoti wabita. Bambi bakagumya kakazi katu. Naye gwe omukwano guve wa Katonda ogumanyi. Gwe mukwano gwe nina ne ba besties bange. Kati ono yabirowoozaamu. God, please. Naga Mukama Katonda. Honestly, I don't know what to do. Najjukira. Waiting for me to. Wabadde anyumyamu ne pulaani. Bw'oba omuyaya alinda amale mufunisa lubuto. Pulaani bye yabigasegasemu ng'alaba sayidi zonna bakola naye gwe bakola tavaamu gundi. Katonda muganga Katonda ayikaye mukubonereza lwa mukazi oyo omuyisa bubi. You're very stupid. Negundi oli muumba tuutu. Out of your mind. Badde simanyi nti Plan B tolina magezi. I'm saying this. Labayo. I don't want the God to blame. Naye kenyini agamba nti tayagala Katonda amuyise mu mbeera y'emu leka gwe. I've been the one advising me to. Nokimanyi nga musiru gwe gwawadampa amagezi. Reason why I have not gotten pregnant. Yagamba Katonda eno eba ensonga lwaki sirina waka. Treating that poor girl. Bambi olw'okubuyisa obubi oyo. Forgive me. Nkusaba onsonyiwe. I really need my own child. Neetaaga omwana owange. Please God. Bambi Mukama Katonda. Forgive me for what I did. Onsonyiwe ku byonna bye nkoze. Yeenenya atukaire Juliani. Ndowooza kakazi katukanaafuna ku buweerero. Naye baaba. Juliani abakozi bo bakoze naye bye bakola binge bikole byamu bakamula mukyuzi gwaggwamu. Bambi tazaala kimuluma ate gwe osanga omusajja nga mugagga abakazi bantu tofa kulaba. I've seen the way I dealt with that food that has been parried. Okudde eno. The other day I met them. Negwe Monica. I went to confront my. Si mmere kunywa. She came and interrupted me. Yamunyumiza engeri gye yagenze. Nyumya na musajja. Tell me that I should leave her man. Guli omuzina ne gweyogeza musebo ndeko omusajja waagwo. I gave her the beating of. Mukwano gwange namubaludde. Paka kufa kwa isigala nyumyako. Man. Why? Predictable. Negwe abasajja tebateberezeka. Evil and wickedness. Bali abasajja babi abasajja babi. Do you know the striking thing? No manye ekinyiza. Steve denied me. Oyo omusiru sebo yaneeganye. Out of that food. Claiming to be Daniel. Omaaso g'omumba tuto nangamba mbusi Steve ye Daniel. Oh. Yamanyirawo. Business. Believe that girl Aye. that came to the house the other day. Nangamba nti singa nakkiriza omukazi oli eyajja kuguli omulundi. That girl was right after. Oyo omukazi yali mutuufu. Lindawo. The one you dealt with. Oli. I'm sure she has learned her lesson. Oyo gwokutteko ndowooza afunyemu ekyokuyiga. With the boobs. Monica with the boobs. Monica owa dayale tebamuzanyisa. I poured who? Egwe alina dayale. Lita abiri. Buli limu lita abiri awo. I have to go and look for that girl. Agala nomanyi neetaaga ngende noonye nakidde. You don't want to do with that? Awo mwagaza. Need to team up. Njagala twegatte nga team. Deal with that food. Tusooke tudiringe n'omusiru oyo Steve Fulanka za Daniel Zakako. Met the wrong person. Yasika n'omuntu omukyamu. Name is Monica. Amanyi Monica? Monica owa boobs omanyi. No, babe, I'm solidly behind you. Wabula ndi mabegawo nkuwagira ku kino. Kati munnange Monica owa dayali. Ng'agamba nti singa beegatta ojja wulira. I see that you are handling everything in this chamber. Kati taata
musanyufu okuba nti muwala we buli kimu akikwasaganya. I'm impressed by your effort. Munaye effort yo gy'oteekamu ensanyusa. Naye there is one thing left. Waliwo ekintu kimu muwala wange. Taata nawe nkiriko. Manyi kyogerako. Baba taata nkiriko munnange. Butuufu. Ulira. As you can see, your father is no longer getting younger. Okimanyi taata wo tadda buto. A brown child. Akaddiwa si kabaka nti myaka afuna gya buto. Gya bukadde. Namugamba taata nga nkugambye omusajja muliko munoonya. You know very well that all I have labored n'okimanyi buli kimu is for you. Kyenkoledde kikyo. And you need to choose a man. Kati oteekeddwa ofuna omusajja gwe munaanyumirwa naye ebintu bino. Owulidde muwala? Gamba taata. Look, father. Labayo daddy. I understand everything you say. Nkitegeera buli kimu ky'ogamba. Naye. But I just want you to know that you are not dying anytime soon. Okimanyi nti togenda kufa mangu gundi ani amanyi. Father, but you're not dying. Taata togenda fa. Nkwetaaga okyaliwo. Okay, what if I tell you that your son-in-law Watya ne nkugamba was in this company? nti bba wa muwala wo akolamu eno kampani lindaku. Serious, father. Ndi serious. That young man Kyogamba must be a lucky person. omusajja oyo ateekeddwa okuba wa mukisa. Hey, if I may ask. Ani oba? Barrister Alex. Namugamba Barrister Alex JB Kalanda. Are you pulling my legs? Negwe gundi kiki? I'm serious. Namwe taata ndi serious munnange. Which means Mbuzi omusika eriyo. choice. Wakola choice nnungi. Alex. Oyo gwalaba. Smartest lawyer we have in this Oyo church. musajja kyasinza okuba omugezi mu faamu eno. Good. Ebintu abigwana. Negwe kati obuzibu buzze. Taata. Ate taata wakukkiriza. Toba na kyakwekwasa. Taata yamubuuza oli musanyufu kati. Till I see it happen. Naye mpaka nga weekiri. See, you will say. Kale ogenda kiraba taata. Immediately I see it happen. Wenkirabira nga muli baagalana. Baasi ne wenfa. My father. Tyokudde eno. Munaye nagambye taata kubikwatako n'akusiima. And he was so excited. Banaye yabadde musanyufu. Okay. Yatamuka. He also willed all his properties to. Okimanyi byonna byabimpa ebintu bye eby'obugagga. And babe, I really want to enjoy all of these things. Bebe njagala ebintu bino tubinyumirwe fembi nga tamuka. I appreciate your actions towards me. Namugamba nsiima byonjagaliza. I mean, if I said I didn't have feelings for you, that would be a lie. Naye singa nkugamba nti nkulinamu feeling mba nkulimbye. I want things to happen organically. Mbadde njagala ebintu bituukewo normally, naturally, organically, tubikwate mpola feeling tannazifuna. Unono takina mbuzi bwa kimanyi. But Alex, namugamba naye jebbi. That girl in your house is a total distraction. Iyo muwala ali mu nnyumba yo yatulemesa. Really come in between us. Mbutuufu atuliyimiriddemu. Christ, you can see all of these things. She's meant to leave, right? After giving birth. Kasita yamala okuzaala. Still in your house. Kasita genda kati atakyali mu nyumba yagende. Lost her child. Undi oli yaluzinga omwana. Going through a lot. Kitegeeza ayita mu bingi obulumi bungi. She needs time to heal. Kati yeetaaga akadde ajjanjabwe mu mutima awone mu mwoyo. Think about it. Soko kirowoozeeko. Gwe weeteekeko mu bigere bye. Oba gwe. Okay. Nagamba kale. It's fine. Kiri okay. I just want you to know that I'm bothered about. Bambi njagala okimanyi nti nkweraliikirirako nnyo. Promising you, don't ask me about that. Nkozowiza no kweraliikira teweeraliikirira nnyo naye ng'era tamubeera ku nniya nnyo. But I promise. Ne gwono omuyayi muwanvu mu. It's fine. Ne bamama baagala za American height. Kaga ng'akwata mu kiwato. Kanve wano. I can't believe that Jennifer loves me so much today. Ne wabula mbadde simanyi nti mwana muwala Patience anjagala nnyo nanyanjo ne wa kitaawe. You have to listen up and marry her. Ubundi gwe wandibadde omuwasa mu bwangu. Ne banna. You have a lot to gain. Ale mukama wange tantama. I just need some. You really need it, I'm telling you. Mwana okyetaaga nze nkubuulira.
Kati bali wano. Gwe! Yalina kabuto soko olabe kati figa yentu. Kaga nayo nyirya bale kusiima. N'olaga ng'oyakayakanye bw'oti. Ngenda ku interview. Okay. Emirimu bakuwadde dda. Bakutunulako obutunuzi ne bakuwa omulimu. Bambi n'abasibula. Kagenze kusaba mulimu. Wabula kabulaza. She's very beautiful. Mukazi nga mulungi. And I can see why you're still keeping her. Tegedde lwaki okyamukuumidde wano. What is that, bro? Nagamba olaba. Responsible, and she's the perfect wife material, bro. Oyo omukazi mulungi ali responsible, ye perfect wife material. It's better than the Ekyo ekigambo okifunangako maada. Omanya perfect wife material. Kitegeeza oba wamalayo. Your happiness matters. Yeah, man. And to crown it all, she doesn't disturb me. No one else. Bambi tanta wanyangako. Tayogera bya kisi. Mukazi wagonje asanyusa busanyusa. Well, it's all right, but one thing, you need to marry her first. Mukama katonda. Eno bosi talina saidi ono. Asoose gamba awase tumwekwanse ng'obudde bukyali. Kati walabye ku kino eky'omu nnyumba bambi. Ne bakimuwaniramu 1 2 3 masana mwana kyesooke fe abasajja tuli eno tulaba. You needed to have seen the kudda ku booluganda mu luseke business. As we were coming out from the supermarket, watubadde tuva mu supermarket. Confronted me. Sebo oyo musiru yazze. As usual. Nga buli. You know the game now. Nga omanyi game ne mwega. The line Jane interrupted her. Naye banna. They began to fight. Oli wamuyingiridde batandise okulwana. Serious that I had to drive. Tayibadde miyangu nze nziruseeyo. Kale engeri gy'onyumya mu maaso ga musajja muno n'ogamba babadde batandise okulwana awo n'enzirukayo mwana nga bakazi mu kifo ky'okutaasa. You know? N'omanyi baba. Something in me tells me that Monica has a hand in this. Ekintu kingamba muli nti Monica. But I assure alabika ye yatta Devi. If she does, ne bannayi waaba. You will pay dear. Agenda kisasulira. Because right now the police are walking around. Kubanga police ekyakola investigations ku musango ogwo. Nayagamba bula baba. Police etuyambe ekola ogwayo kubanga tufa. Abamukola ekibi abamuta bateekeddwa okukibonerera. Don't worry. Atofaayo. The murderers will be caught. Bajja kwatagana, bajja kwatibwa mwangu ddala. Abooluganda. Let's watch and see what happens. Mu business luseke bali wano. Ola mukama katonda wange. Eno movie naye tuvuze speed. Ekitundu tuli ku kya 10 teweerabira likinga kati tuwerenge ensonga tuzikwasaganya. I was wondering why you never called me. Mutuufu simanyi lwaki tewankubira. My number? Ne namba nagikuwa. You didn't call. Ne n'otakuba buzibu ki. Thank God I met you again. Kasita nzemu ne nkusinkana. Kati nno bakwataganye Monica. And I was going through. Ne mwana muwala. Mugamu naye mbadde mpita mu bingi kati nga. It's okay. Naga kale kiri okay. Dabayo. It's now I believe everything you were saying the other day. Esaawa zino nzikiriza buli kimu kye wali ogamba kuguli omulungi. Okyoba. Concerning Steve. Ebikwataga ne Steve. Ogamba Franka Mugisha buli omu amanyi lulwe. Whatever. Butuufu kyonna kye yeeyita. I told you. Nana akugamba. Believed in you. Naye n'otanzikirizaamu. Tewali mulaavu. I threw you out because I did not understand anything. But Mugamba naye nakugobaganya kubanga naye simanyi kituufu kiki ekiki. Guy is something else. Naye oyo kiyayi kati ali kirala. He's with another lady now. Okimanyi kati alina omukazi omulala. His name. Ate yakyusa n'erinnya. The whole thing is quite confusing. Ne waliwo ebimbuzabuza. Yes. The last time I went to see his mother, when agenda ewa nnyina, my mother took me to a grave. Nnyina yandaga amalaalo we baamuziika. Son was buried. N'angamba mutabani we yamuziika. Ye, lindako. You have been to his village. Naye wagendako ewaabwe. Yes, he took me to the village to see. Nagendayo. Several times. Emirundi lindako. What is the name of his village? Ekyalo bakiyita bati. It's from Mako village. Nakawuka. Ng'ekyalo kyekimu. The same place he took. Okimanyi nange yantwala Nakawuka. Bwe ye bamuzaala. Gundi we serious? Come. Labayo. My sweetheart, please. Mukwano. We need to team up. Bambi nsaba twegatte. So that we will now go to that place. Tugende ku kifo ekyo. No, actually, the person we are dealing. Tumanye ekituufu muntu ki gwe tudiringa naye mugenzi oba mulamu. I said. Omuganga we nkugamba. From the interview when I met you.
Munaye usikale mbadde nva ku interview ya kalimu nkafunye. Got the job, so I'll be very, very busy. Kati ngenda kuba busy nnyo. So bambi nyinza obutafuna budde bungi kumala gatambula. Naye gwe oba ogira oba ofuna akadde ntegeeza. Tujja genda kale bambi tugende. Ladies and gentlemen. And I'm okay. Nakide Viola. Bagenda kwekobaana. Ne Monica na mukadde. Big sister mukamwana. Thank you so much. Gutabe. Kati omugenzi Fulanka. Ng'abadde Steve kati ye Daniel. Lubaze. Yamugamba kale ndowooza ontwaleko. Maaso awo nsulekaawo. Ngenda kusaba bestio liking kati. Obanga obadde tonnaba. Njagala okwebaza ba sponsoring besties. Abo bola ababenteeka ku screen bentuuma amanya. Abakuteko mu nsawo ye. Agamba Josh soda wuuyo. Katandikira omwana atu ekitundu ekigenda okubeera eky'ekkumi n'ekimu tubadde ku kya 10 kalina obutundu 15. Zonna we ziri wano ku VJ JoshK Films official. You get a point? See you when I see you. I love you, my besties. Bestie. Komba tojina oba tojina. Njogera ku t-shirt n'enkofiira ya VJ JoshK. Ojiyina oba tojiyina. Mukwano oba tojiyina. Jifune. Jifune. Alright, bestie munange gwali eyo ate ng'oyagala okubeera VJ JoshK bestie oba top bestie yoyo aina top besties combat mukwano okugamba nti no t-shirt weziri n'enkofiira weziri. Saawa zino wenjogerera woba obyaga t-shirt n'enkofiira biri ku mitwalo 5 okujjako ng'oyagala ya kitogi eyo gy'akola 5 kitundu. Ompulidde mukwano gwayagala jampa nkubiraako ayagala t-shirt nkubiraako ku 0758 741 31 weziri onyume. Abamaama abasiba enviiri tuyina etabikkako. Tuyina etabikkako wano nga erekawo ye lwaki neekerebejja. Gwe tomulaba oyo okunyuma. Tuyina ezo bwezityo. So bangi abazze bagula t-shirt zino. T-shirt zino mbawa brandi enkolemu oba brand yakolamu si bulandi bulandi kakole t-shirt nga nawe ugenda jambalo bagamenti ya beyi okategedde. So bestie ku 0758 741 eyendyetaze t-shirt oba combat ya VJ JoshK. Waliwo n'akantu kaffe nina kadi gyembawa kadi y'obwa bestie eyo kadi gyenkuweerako gwaguze full combat. Kadi eyo ejja kusobozesa okufuna offers ku businesses z'ennanga. Katugeze nina essomero ly'ennanga wotwalayo kadi eyo balina okuwa basale ku lwa VJ JoshK. Okategedde see you. Ayaga t-shirt mukwano gifune enkofiira weziri mu style zonna. JoshK katolekera te filimu yaffe lwaki nedda.